mu nnaku eziyisa abadde omuduumizi w'amagye ag'oku ttaka. Mu kiseera kino nga Jeno omujjuvu Muhoozi Kainerugaba ng'asinziira ku kibanja kye ekya Twitter yateekako obubaka obwatunduza bannayuganda ne bannakenya emitima bwe yategeeza nti kyetaagisa wiiki 2 zokka ng'eggye ly'eggwanga limaze okuwamba ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Kenya, Nairobi. So trying to play around with Kenya is a dangerous activity which shows the need for political conscientization. Embeera eno yawaliriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa ng'ayita ku mutimbagano n'ateekako ekiwandiiko nga yeetondera bannansi b'eggwanga lya Kenya, omukulembeze saako n'amawanga aga East Africa. Mu kiwandiiko kino Jeno Museveni buhabulwa yategeeza nti ebyo byonna ebyakoleddwa Jeno Muhoozi Kainerugaba era n'asaba okuddamu okukolagana n'eggwanga lino. N'ategeeza nti mpawo asobola kusazaamu mukwano gwe balina wakati w'eggwanga lya Kenya ne Uganda saako n'amawanga agatwetoolodde. N'ebikolwa kakati bw'ogamba nti nno muggyeko ekifo ne mulinnyisizza kubanga akoze ebirala birungi nnyo. Nze ndowooza kijabulula abantu abalowooza nti oba weetonze, tulowooza nti oba oliawo n'abamu abagamba nti wayagadde kumukuza balime kitunuulira kubanga kakati ffenna tutunulira ebigambo bye ekyomukuza okubeera mu ranka esinga eyawaggulu nnyo teteri akitunuddeko. Nze ndowooza nti kiba kijabulula kiri kyabaakoze okulowooza nti yeetonze. Bagamba nti the buck stops with you. Buli byonna bye bakola gwe obivunaanyizibwako. Ne bwe baabaana waka ne bagenda ne basobya abantu ku kyalo, gwe nannyini baana gwe bavunaanyizibwako. Kakati bw'abanga mutabani we yagenze n'akola ebintu ebifaanagana bwe biti ebitali bya buvunaanyizibwa, buli omu yandisuubidde taata okuvaayo kubanga azaala ekibi yakiwongerera. Abantu ab'enjawulo ku nsonga eno okuli munnamateeka George Musine munnabyabufuzi Sadamu Gayira bagamba nti singa Jeno Muhoozi Kainerugaba yabadde ayagala okutuukiriza kino yabadde alina okutuukirira paalamenti n'agibuulira ensonga lwaki asazeewo okukola kino n'okufuna ababaka abasemba ekiteeso kino. Olwo nno paalamenti n'esooka eragira bannamagye okukola olutalo sinziggu eri eggwanga lya Kenya. Nekiyitawo nti nno tulangiridde olutalo ku nsi eno olw'ensonga bweti ne bweti. Naye ate bw'olaba n'etteeka erifuga omukago gwa East Africa ekyo tekiroozebwa nti kiza okubeerawo kubanga okukwatagana okuliwo mu East African Treaty oba omukago ogwo gwabaleeta bonna awamu ensi ezo okwegatta, waliwo akakwakulizaako nti tewayinza kubeerawo bulumbaganyi bonna ku munnaabo. Balowooza nti bwe wabaawo ensonga zonna ez'obutakkaanya balina zigonjoola nga bayise mu kuteesa. Ku kyamagye ga Uganda okuba nti nno ga Uganda kino kiraga bulazi nti taata ne mutabani amagye gaabwe bye baagala bye bagakoleramu. George Musisi agambye nti okusinziira ku mateeka agafuga amagye g'eggwanga, Jeno Muhoozi Kainerugaba mu kiseera kino yandibadde akangavvulwa mu kkooti y'amagye Makindye. Nga UPDF Act bw'egamba etteeka eriko UPDF nti atwalibwa mu court martial avunaanibwa emisango bw'ogumusinga ebibonerezo weebiri ekyo eky'okumukakkanya mu rank kyekimu ku byo, waliwo n'ebirala waliwo n'ebyokusibwa. So nze ndowooza nti ekisinga obukulu kyabadde kyakumuvunaana ekibonerezo kiba mu mikono gya kkooti. Mu mbeera y'emu Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa mujje mu kifo ky'abaddemu eky'obuduumizi bw'amagye ag'oku ttaka n'amusikisa Meja Jeno Kayanja Muhanga, wabula ng'ono yafudde Jeno Muhoozi Kainerugaba Meja omujjuvu. George Musisi agambye nti kino kyandireetawo obujeemu mu magye naddala abakulu abagakulembera okweyisa obubi. Bikwata ku ggwanga bw'osanga nga public officer oba omuntu ali mu kifo ekyawaggulu ennyo mu gavumenti nga komanda w'amagye ag'oku ttaka, kifo ky'amaanyi ate nga Jeno ng'ayogera ebigambo ku nsendera kubanga si gwe gusoose. Luno yayogedde ku Kenya, yayogera ng'awagira abayeekera b'Ethiopia, yayogera ku Ukraine, ku lutalo lwa Ukraine ng'awagira Russia, kwegamba weesanga nti no byayogera bimenya n'amateeka agafuga ensi yonna oba international relations. Byabufuzi abamu bakinoganyiza nti kyembeera eno bweti yaliwooko mu mwaka gwa 1979 mu biseera ebyo Idi Amin Dada bwe yatiisatiisa eggwanga ya Tanzania. Mu biseera ebyo waaliwo abannabyabufuzi mu ggwanga lino Uganda abaali bali mu ggwanga eryo erya Tanzania nga baagala okugyako gavumenti eyali mu biseera ebyo. Wakati wa Uganda ne Tanzania ng'era Tanzania mu kiseera ekyo ebudamizza bannabyabufuzi bannayuganda abaali basinzireyo okulwana bakomewo mu Uganda bafuuka abakulembeze. Jeno Muhoozi ebigambo ebiri reckless byeyayogedde, omuntu ayinza okugamba nti kyamukisa mubi okuba nti yabyogedde mujaasi ali ku leve eyo.
omuntu era ayinza okugamba kya mukisa mubi okuba nti ate omujaasi ali ku level eyo bwe yabyogedde teyabadde tebamututte mu disciplinary committee. George Musajjukiza bannamagye tewabaawo yenna ayagala okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga asaanidde okusooka alekulira eggye ly'eggwanga olwo n'asooka yeetabe mu byobufuzi nga mpawa mukuba ku mukono. Kiddeyo ku bintu tubadde tugamba bulijjo nti impunity oba okutwalira amateeka mu ngalo bw'obeera nga kyoyogera kikwatana n'ebyo pulezidenti by'ayagala osobola okukola kyonna kyonna ky'oyagala era y'embeera emu gye tutuuseemu. Nze ndaba pulezidenti yandikoze yandibadde awummuza General Muhoozi ekisooka ave mu magye bw'aba ayagala kwogera byabufuzi abyogereko bw'aba ayagala kwesimbawo yesimbewo kuba eryo ddembe lye abantu bamu mu makalo bamulonde naye kati okubeera nga akyali mu magye akyakola comments ez'ebyobufuzi nti ono twamuwangula era tujja kuddamu tukuwangule ku magye ga UPDF nze ndowooza nti asiiwuusa empisa. Uganda ne Kenya okuba nti byeyayogedde birina kye bisobola okugikolako tewaliiwo kye biyinza kugikolako kubanga tewaliiwo kusikamugo wakati wa Uganda ne Kenya okuyinza okuba nti kwe kwavuddeko ebigambo ebyo okubyogera. Ebikyebuuzibwa ku mbeera eno wakati w'omukwano gw'eggwanga lya Kenya ne Uganda wawe gusigadde wabula nga bannabyabufuzi bagamba isinga embeera eno evaamu ebyokweyagaliza saako n'amagye okudda mikono g'eggwanga lino Uganda ne gava ku bantu ssekinoomu olwo omukwano guno gwaniddamu ne gubukala. Nze Omulangira Jinju Moses, KTV Amalina.